ekyawagulu n'agamba temutawaana Eddie Mutwe nze mwina ali mu basement yange ndi mumuyigiriza Lunyankole. Buli omu n'akimanya kuba yakyogera openly. Eddie Mutwe ndi mumuyigiriza Lunyankole mukozesanga punching bag esigena muta okujjako nga maze omulaawa n'ebirala abasebo ne bannyabo mwenna mwabiwulira abakulu bonna abatwala mu ddiini baabiwulira era baabiraba abakulu abatwala mu nnono baabiwulira era baabiraba eggwanga lyonna n'ensi yonna baabiwulira era baabiraba naye era mutabani wa Museveni gwe bayita Muhoozi era nga yakulira amagye kitaawe kyekitiibwa n'obuyinza bye yamuwa yasigala ng'akyakola buli kyayagala ku Eddie Mutwe kuba yagamba bw'aba tannamaliriza byayagala kutuusa ku Eddie Mutwe tajja mmota. Era ne bwe baabuzza abapoliisi ne bagamba mukama waffe yavuddeyo n'ateeka obubaka ku kibanja kye ekya X oba Twitter so tetulina kyetwongerako yeeyo Uganda gye tulimu basebo ne bannyabo. So buli we tujja ne twogera ku nsonga zino twogera ku bantu ababuzibwawo nze kennyini ono Honorable Zaake gwe mulaba abo bajjamu Shiidi Kavuma n'abalala bangi baali bawambiddwako oyo Nyanzi twali tuwambiddwako ne tutulugunyizibwa ne tukubibwa nze akawanga kange baakateekako cracks bbiri n'ebirala ebifaanana bwe bityo nakati bwe tutyo bwe tuli basebo ne bannyabo bwe twogerera Eddie Mutwe ali mu kufa mpola sandyagadde bagamba kino ne basebo ne bannyabo singa Eddie tafuna bujjanjabi bwanjawulo agenda kufa nga ffenna tulaba nga bwe byatandise nga tulaba nga bwe bigenda okuggwa. So bwe tusitula amaloboozi gaffe kyetwogerako kyekino ekiba kimugenda mu maaso. Eddie Mutwe yatulugunyizibwa. Muhoozi n'akuba ekifaananyi kya Eddie Mutwe ng'ali bwereere n'akiteeka ku mutimbagano buli omu n'akiraba nga mwe muli n'abaana be abato naddala bubuwala. Kansoma Gerani abadde decent ebimu abadde abikomako ne ku ngeri gye yanyinyonnyodde Eddie Mutwe embeera gy'alimu. Nandigambye tumusabire naye okusaba tekumala tumulwanire. Bino byonna Muhoozi byakola abikola okulaga obukyayi obusosoze ate ekyennaku abikola mu linnya ly'Abaganda baffe Abanyankole. Buli kyakola akikola mu linnya ly'abannaffe Abanyankole. Ensonga lwaki wamu ne bannange twawandikidde abakulembeze ba elders mu region ya Ankole. I wrote to the elders in the Ankole region just in case they've not seen it to bring it to their attention and to call out for their voice before it's too late, asking them whether they are comfortable and at peace with what's going on, whether they won't raise their voices before it is too late. Because what is being done by Museveni's son is a trajectory that is leading our country into a terrible, terrible place. The genocide in Rwanda did not start by people cutting themselves. It started with words and actions that demean and dehumanize other people. The Holocaust did not start with killings. It started by actions and words. That is where Museveni's son wants to send this country, by pitting the Banyankole against the of Ugandans.
which I want to call upon our brothers and sisters from Ankole and the elders of Ankole to distance and disassociate themselves with the acts, the brutal, immoral and tribalistic acts of Muhoozi and Museveni. Because it is clear he is committing crimes and he wants to pay. And if you don't distance yourself from them, be sure you will unfortunately pay. So I call upon all of you to distance yourselves. It's important to mention, as a nation, we must not be driven to that nonsense. Museveni has no support. That's why he is trying to conscript the wonderful people of Western Uganda in his corner. Achimani taina uwagizi. Katayagala ku making sure are going down in Uganda, but most importantly are going down in Western Uganda. This is not a war between the Banyankole and the rest of Ugandans. It is a war between Ugandans and misrule and dictatorship and impunity.